Nkubira akayimba bannange butala tuba tusimbudde ku BBS Stefina bakwano bange mwena abatulaba yonna gy'otulabira tweyanza nnyo tweyanzege amanya yenze Hadija Kigozi onaku olwaleero ate nga mba mpise ne Saimo Kawalata omusajja atayina nviiri tubabuuzizzaako yonna gye muli mwena abatulaba yonna gye mutulabira omusajja atayina nviiri oyinza okuba n'ekiwalaata n'obeera ate nga nene enviiri wazisaza oyinza okuba n'ekiwalaata bino ozirikako abakwano mwenna abatulaba yonna gye mutulabira twesimye nnyo nti n'essaawa y'akakati mukyasobola okutulaba tunekaanekanye Saimo afulumye nnyo mu kayero tishaati nkutte kapaafu ndoza mundaba nze nanyinga abeeka bagambye nti ogenda ku TV I know banninze dda mami wange nkutumiddeko nnyo mukwano mukyala muyiya ne dadi wange Haji Dirisa Kigozi bali batudde balaba muwala waabwe engeri jalasana babanja oba tebabanja tebannakyuka ku ddaala nze ndi mubanji wa bika by'abantu wabadde addi mubanja nga munseetinga nga mumpeeza omwezi nanoono mubanja nedda tannaba kutuukawo kweri eddaala eribanja tannaba kutuukawo obugumiikiriza tebukututwaleko annange bakwano olunaku olwaleero topics ze tulina nyingi nnyo tuli ku byokya ku weekendi ate nga tubaleetedde amawulire mangi nnyo Simon ate nga gali very exciting so taagala kulwawo nnyo nga tonnaba kusoosootola kyabadde kitya Okay, kale tubabuuzaako mugambo tekansibe nti muli bulungi nnyo naye nga tutulamu okubajjukiza enkya Kabaka birthday wanafunye kiti nafunye dda wafunye dda era kati njagala ssaawa 11 kusinkane tudduke ffenna anti era nakoze ekibinja ky'abaana ffe tetugenda kudduka nnyo tugenda kufiirawo kilometers 15 simanya nedda ffe tetufiirawo ajja kunyumirwa afune simu yo atubale tusaba ba tekino temujja mu kibinja kyange temujja twagala essimu ekifaananyi kiri clear ng'olina self stick ng'onyumye so tudduka osobola n'okudduka sasa Kabaka ayinza tusimbu yali mu kisaawe nalabye wawanvuko tetukulinaako buzibu ne bwogwira ku gate kasita obanga ozze neweekwata ekifaananyi n'opostingayo n'onyuma yensonga ffe tuleeta olunaku olw'enkya naye ng'omwana ow'obuwala n'abeera mu kibinja kyange mbadde nsaba nga oba oyimiridde olina obbanga oyimiridde bwemba nze mbonyebonye nnyo ebbanga ddene so njagala abaana abajja mu kibinja kyange njagala baana naye nga yo lisiti wagikebedde bulungi lisiti eyo eriko eyimiridde ndikako flow katina nyinza okuteekako nkwata bulungi n'abaana mbalina naye kale bannange enkyanga tuvudde emino ebyokusaagirira tusinkane mu lubiri emmengo abantu emijoozi gyo gyaweddewo twebaza bonna ba celebrities abaguze emijoozi throughout the week tweyanze engendoza jjo Prince Omaye yakigadde yaguze emijoozi awo kakati no munnange mubibadde mu wiiki eno byotayinza kubuusa maaso Uncle Lwasa badde aludo tukwatamu omusajja alina engeri gyayagala okuba ku mutimbagano mwewunyeza tukwatamu naye nze kavidiyo sinnakalabako kavidiyo awalabe kavidiyo nga bituufu sinalabako oba lugambo nenze abawe kavidiyo baŋŋambye ekyenye ekyo nze screenshot gye nalabye naye nze nalabe nga atali uncle abagamba nti when you compare this ekyenyi and the other ekyenyi kati gwe mugaso gwa social media waliwo social media kati bye twogerako tobimanyi oli abadde asaze enviiri nga nzimazeeko omwana yaŋŋambye with this video I've realized men are capable of eating enyama etali enfumbe kyotegeeza balya bubi kubanga ogamba ennyama etali enfumbe etayidde kumadduga abasajja n'ennyama embisi basolojja ngamba ekyo sikimanyi munnange kavidiyo kafuluma nga byematandika okugamba naye ono anko
The screenshot nagirabye nga mutufu anko omutwe teguliiko nviiri ate wano wendaba mu kifaananyi alina omulembe guno gwasala bakayita ka marine n'alekalekako mikwano gyange egitambuza ziri mu association yabo video bangambye si anko namaga mwalabidde ku kintu anko wadde ng'ekyenyi kifaanaganamukko naye kya anko kigazimuko tunakola tutya tunoonye anko yatwebuulirize ekyenyi kiki yeyejje oba ekyenyi si kiki anko wamaze n'omufuna anko yakkiriza naye nze naba enzikiriza ya anko yange ey'okutwejjako omanyi waliwo ku nsando bakusibasibako ebintu nanogaa naye waayi yekikwanzikirize yenze kale ndaba engeri gyakkirizamu nga si ntuufu naye ate nze wonna yagalidde okukakasa ku tiktok nga mpulira ka vidiyo nga ayogera mu background nga alina gwagamba nti kale mpaana yenze mpaana Maka video. Wako ka video kwa TikTok. TikTok erina ebinene. Anna, soke mtuwe anko naye wabanga ye anko. Ntaagamu yolesa ekitone. 2022. Mwana oli. Lwaki togeesonyiwa? Ate ngaagalaniza kuyise. Ozotosanze wano wakaze kuyise wa. Nkulaba oli ku mmotoka wano ate eno mbadde sigimanyi muzoolina. Weewawo sikumanyi nnyo naye ate eno ndaba ekyali mpya. Mukamange bigambo nga bingi ku Angel. Angel bagamba batya. Ate kati twakulabako ng'obeera tugenda kuddira Angel. Ennaku ezo ne tukulaba nga ate gubasaza mu kabu ne Angel. Kati abaogera nti awasata ali ebigambo byonza bwa amagezi ki. Kuba bubaka kibulizo bwawo. Ku mukazi obayinza okuganda oli ebigambo. Wawera ntogenda kumuddira. Naye ate n'omuddira. Biranda byennaku zino mutambula mwenna tumwina mutawaana. Sirano byonna muddira biriawo ensi zino Uganda yamanzi bakaka okumuddira wagamba tonna mukazi waka atani yamukulonderayo kulunu kyenkola ekinyumira kyenkola akatambi kebagamba akazunga akalwasa akatambi kibadde kirwase mukama wange era mumbi kukola nimbiteekayo omuntu sindika mu bambega ne babitukola katuufu akatambi ako teri muntu alina magezi akadisikansingako kubanga kakisiru ebyaliro simbirikira abasiru kaba kange ndowooza akatambi kano bakwata tomanyi ali kimanyi twagala okumanya lwaki obukodyo bunabuyitirawa bukodyo ki sebo bukodyo ki obukodyo bwetwalabye munnange naye nze ndi musajja mukulu sisobola kwogera ku bintu ebyo okugjako abasirusiru abakwata ebintu ng'ebyo ate n'abo babiteekayo abibisaasaanya so sirina bingi byakwogera n'ebyo mwalabye omuntu yenna asobola oddugwamu mu nsonyiwe ebintu ebyo byaliwo dda byaliwo bisira bya dda amaka gange tegalina buzibu ki sebo nze tompita wa layisi abaana mbaweeredde buli mwana alina diguli abakazi bamutwale bamuyite muwala waabwe akomewo sina kira kyembagamba kirungi ate munange omukisa munene omuzadde okutegeera mutabani we timulamu kati bisira kyebyogerako muganda wange ndeka emboozi y'ebintu ebyo mbadde saagyogerako naye nga yinze omukyala yoyo kalibatanya eyokubatta yoyo ogenda mumukolera ki kuba kino tewali lwaki ogenda mukolera atambuze obulamu bwe n'ebyo byaba bimuyamba nabyo bimuyambe naye nze tebirina kyebinyamba ate tebirina kyebinfiiriza ate sina kyensalwa ze ndi mulamu nekola emirimu gyange ate bulandi ki bulandi kikyotegeeza ndi mulamu nsobola okulya emmere era nsobola okukola ssente saala kirala abanjagala banjagala abatanjagala bandeke abo balalu kati gwe mugende mu comparinge
kimala kuba amasimu ge naakafuna ag'abakyala baagala obakolera ekitunga ekyo bayitirivu naye lwakuba nze ndi musajja ataligendera ku bintu ebyo ayinza nakuba nga yabifuddeyo ebyo ate nga yaliyo gye mwakolera ebintu yabisanga mu vidiyo mu simu yo omuwala yakukodinga yakozesa na simu yo yamala n'abisindikira nemugamba bino okoze byaki mu kubinsindikira ate simu yange tebaamu looko eri free omuntu yena asobola ogikozesa siteka looko mu simu kale kakati waliwo bino naako basibako abantu ku byobutambi by'obusegu omukulu akimanyi nti statement esobola omusuzaala mu butuufu si kirungi no nga tuvudde ku kiri ekyakavidiyo nti si kirungi naye ne statement yenyini eyo public statement ndiyenze akimanyi nti esobola omusibya oba yakikoze nga ayagala kubejjako bwejjo omanyi nammwe abannamawulire mukyesussa ate omanyi akati waliwo omuntu akola ekino n'akusirisa oluvannyuma lwa lwasi okumala okwogera nti yenze kati omina kyemuzzaako bwe kiri mugenda kwongerayo muti emboozi naye abeera kwegana neyeegaana tewaligenza okulaba akatambi nanti obuzibu obuliwo obuzibu tekatuuseeyo ddala bakutanga naye ekibuuzo ekiriwo kati abaana bakati abantu bagamba kale oyinza okweyagala kwejjako bantu naye kakati famire oba abantu abawulira bo tebajja kutegeera nti oyagala twejjako